Mu lukungaana lwa bannamawulire olutuziddwa e Bulange Mengo, Katikkiro ategeeza nti Obuganda wamu n'ensi yonna bafunye amawulire ag'ennaku ag'okufa kwa Nnaabakyala wa Bungereza abadde eky'omuwendo mu bukulembeze. Omukulembeze yategeera nti obukulembeze kitegeeza buvunaanyizibwa. Abadde omukulembeze yategeera nti bw'obeera mu bukulembeze kikwetaagisa okutuukiriza emirimu egyo egigendera ku kifo ekyo. Katikkiro agamba nti ono abadde mukulembeze ow'enjawulo kubanga gye buva bwenkana. Obukulembeze butegeeza buvunaanyizibwa bw'asobodde okutuukiriza mu bulamu bwe. Obukulembeze kitegeeza kutema mpenda, kuvuunuka ebisoomoozo bye tusanga mu buvunaanyizibwa obujjira ku bifo mwe tubeera. Obukulembeze kitegeeza kwewaayo awatali kwerowoozaako, awatali kukulembeza gwe ebyo by'oyagala ng'omukulembeze. Mu ngeri y'emu Obwakabaka butendereza nnyo emirimu Nnaabakyala gy'akoze ng'akyali ku nsi kuba akulembedde abantu bangi amawanga ageetoolodde Bungereza, ate nga bano bonna bamukkiririzaamu. Tusaasira aboolyo Nnaabakyala mwava wamu n'abantu ba Bungereza bonna, n'abo abamwinako akakwate naddala mu nsi gye bamutwala nga ye mutwe w'ensi zaabwe. Nnaabakyala ono Katikkiro agambye nti ajja kujjukirwa nnyo mu kugatta amawanga ag'enjawulo okwetooloola ensi yonna, kw'ossa okukulembera n'okukolera abantu be. Kabaka oba Nnaabakyala wa Bungereza y'abeera omutwe gw'ensi gye tumanyi nga Bungereza. Ensi eyo erimu amawanga erya England, Scotland, Wales ne Northern Ireland. Kabaka oba Nnaabakyala wa Bungereza era y'abeera omutwe gw'amawanga agamulaba ng'omukulembeze waago ow'oku ntikko. Ronald Kakooza yakusakidde eggulu lya Bukedde TV.